Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much banyo kubanga olaba nze Ade Wilberforce kimwe muyanja, and of course amawulire getulina leero oba agakagwawo aga trendinga ga Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi ateereddwako omusango gwa butujju, terrorism, era asubiziddwa okukomawo mu kooti ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri. Byonna biki ebiri mu musango guno? Byonna tubirina ogenda kubanga obiraba mu video ezijja mu maaso. Out of Focus TV katujje. Those are the allegations that are put on you, Mr. Honorable Muwanga Kivumbi. You've understood? Yeah, I've understood. Do I have a right to legal representation in this matter? Moses finally blocked me on X. He says it's because I'm a traitor. I'm Saliti. Okay, Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Bali nnyo kubeera ng'ogoberera Focus TV. Nze Ade Wilberforce ekiriwe muyanja, and of course webale kubeera nga otugoberera. Subscribinga gwe atanaba ku subscribinga tunga tukwa amawulire amalungi ag'essanyu g'osobola okubanga ogoberera wano ku Focus TV. Olwaleero nkuletedde amawulire ag'enjawulo omuli Muwanga Kivumbi owa Butambala. Avuddeyo leero n'aleetebwa mu kooti era ne bamusomera emisango egya Naggomo oba emisango emikakali gye yazizza, gye gigambibwa okuba gye yazizza. So ebyo n'ebisingako emawulire ngenda kuba nga kuwa mu show yaffe eno eya leero wamu ne Larry Madowo ono nno munnamawulire wa Kenya alipotingira CNN wamu ne BBC era ali mu Kenya. Wabula ng'oggyeko ekyo wankizo nti amawulire gonna agali mu Africa ag'enkizo yagalipootinga mu Wazungu. Ono nno ayanukudde ne omwami gwe bayita General CDF wa Uganda, General Muhoozi Kainerugaba amwanukudde n'agamba ekyokumbulokinga ku Twitter so eba ku X yo tekimala because nze nkolera bantu nga mwe ekigangamba okubanga ko tugenda kuba tulaba stories zino bbiri mu video ya leero olabe nga naawe omuganyirwa mu kubeera ng'otegeera biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Katusooke ne story eya mukulu Muwanga Kivumbi, Muhammad Muwanga Kivumbi ono. Tujjukire nti nno nabaako information oba ku details ezimukwatako biki byemukwatako, naye omwami mu nnamateeka amanyimu oba olyawo ku kitegeeza okubeeramu abakusibye. Kitegeeza si kipya nnyo masonga mu history yasibibwako n'emyaka emirundi egiwera 5 mu mwaka kumpi gumu. Ekitegeeza si kipya nnyo, wabula bw'abadde mu kooti olunaku olwaleero, abadde mu kooti e Butambala bamukusomedde emisango egimu ku egyo egitereezebwa okubanga yagizza. Mu misango gino 1 mulimu emisango egy'enjawulo, wabula njagala soka tulabe video oba olyawo tudde na biki ebiri mu musango ogwo. Muwanga Kivumbi Muhammad and the others still at large between the 11th and 17th of January this year at various places in Uganda, including Kibibi Town Council and Gombe Town Council within Butambala district, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, and for a political economic aim, indiscriminately without due regard to the safety of others or property, carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to which that you orchestrated and executed a violent attack on Kibibi Police Station and the Butambala Electoral Commission Tally Center. Secondly, that you caused serious damage to sections of Butambala, Gomba Road, motor vehicles, numbers UBM 6142, Toyota Land Cruiser, UBH 333U, Ford double cabin, UB2 496Z, Subaru, UAV 378H, Toyota Raum, and the UAH 033X Toyota Spacio.
which acts directly resulted in the death of 7 people, to wit, Naggayi Sarah, Nabukenya Aisha, Nampereza Mire, Nakanja Koruth, Nsam Abdul Nuru, Miro Shafiq, and Basaliza Davis. Those are the allegations that are put on you, Mr. Honorable Mwanga Chivumbi. You've understood? Yeah, I've understood, but do I have a right to legal representation in this matter? It is, I think it's natural. Because I was brought here without Musa coming here, and my legal team is on the way, I guess, they've gotten informed. So will it please you to allow me access to my legal team and then proceed? So you would pray that we stand over the matter so that your legal team can get here? Yes. So you can talk to them? Yes, so that I can talk to them because I haven't had access to my phone for the last, since yesterday. When I was brought, I wasn't told where I was going. I was just brought here. I pray that I get access to my legal team, speak to them, and ensure that I'm fully legally represented. Mu misango gino egisomeddwa Muhammad Kivumbi gigamba nti mulimu n'ogw'okukola oba akabenje akaleetera okufiirwamu abantu abawerera 7. Mulimu n'akabenje akaleetera motoka okutomeragana ne mufiiramu abantu abawerera 7. Secondly, mulimu okwakyuzinga oba okulumba ebitongole by'okwerinda naku z'omwezi 15 naku bwe balonda. Jjukira era batugambye nti avunaanibwa ogw'okulumba abasirikale. Jjukire nti nno lunaku olunyino olw'okulonda ate era bwe baalumba ewakaawe ne bakuba amasasi era okkakana abantu kumpi abawerera 10 baafiira mu nsasagge eyo. So omusango emirala mwe muli ogw'okudibaga oba okugezaako okulemesa ab'akakiiko ka EC okukola emirimu gyabwe nga bwe girina okuba. So emisango mingi gyonna bagimutaddeko naye allegations kiba teginaba confirmingibwa. Kinjagadde tutereeze giba gikyali mbu egigambibwa okuba they are choosing, they are alleged, giba teginaba confirmingibwa nti ddala yagizza. Wabula bwetujjidde ku mpewo ng'asabye balawyers be okulaba nga basooka kujja okubaako kyonna kyayogera ku misango egimuteereddwako. Omusango oba story endala ye ya mwana mulenzi Lale Mado, ono nno munnamawulire omukuukutivu, omuntu ng'oweza following y'obukadde nga 2.5 kitegeeza n'ebyokola obeera obikola nga bya ddala. Avuddeyo n'ata vidiyo ye oba bw'akola vidiyo nga ayanukula omukulu CDF General Muhoozi Kainerugaba nti olw'okumubulookinga ku X oba ku mukutu guno gwe twamanya ennyo nga Twitter. Omukulu ono amubulookinze wabaddewo olutalo, badde basikanga omuguwa balina okuwanyisa ebigambo gye buvuddeko okuva akalulu kano bwe kaatandika bwe kaakubwa mpaka eno nga Lale Mado ono ateeka nnyo Geno ku nninga nga bawanyisiganya ebigambo ebimuleetera okwanjukira Twitter ye oba X ye agikozesa nnyo mu kuteekako ebigambo ebinsawuti ng'ebigambo ebikangakanga. Geno yavuddeyo n'abulookinga Lale Mado ono kuba badde omu ku bagoberezi be. Wabula Mado agamba nti ekyokumubulookinga kiraga nti byabadde akola bya ddala. Era agamba nti mu vidiyo eno agamba nti ono muntu wavunaanyizibwa musajja w'amaanyi mu ggwanga Uganda kuba mutabani wa president ate era CDF w'eggye ery'eggwanga, kitegeeza muntu w'amaanyi. Naye tweets zazze ng'akola ye kwabadde ng'asinziira okumuteeka ku nninga oba n'okubisaasaanya awantu
awenjawulo. So katulabe video eno ey'omwami Larry Madowo tulabe ki kyagamba naddala mu video ye. So Muhoozi finally blocked me on X. He says it's because I'm a traitor. I'm Saliti. And I consider that a compliment. Let me explain. The role of journalism is to speak truth to power. It's not to be praised by power. It's not to be friends with power. Muhoozi is a powerful man. He is the chief of defense forces in Uganda. He is the president's son. The military chief who has been bragging about killing 30 nuke terrorists. Nuke is Bobby Wine's party. He said he wants to kill Bobby Wine. The first thing he will do is take out his balls. That is the man that says I'm a traitor. I think I'm doing my job, covering Africa accurately, not positively. So Muhoozi finally blocked me on X. Nnyo njukira waliwo yabuuza nti kino kitugasizzaawo wati kituyambirawa mu kaseera ke tulimu. Omunnamawulire ng'ono bw'avaayo mu ggwanga erimu n'alyesibako n'abanga akola follow up ng'aziwa abantu kitegeeza the international community eyongera okupikinga interest mu kintu ekyo kiba kigenda mu maaso mu ggwanga. So onyo okubeera nga atadde enninga ku ba generals tekitegeeza nti kitono, kiba kinene okulambako eggwanga oba international community okwongera okulaba biki ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo. So katusabe bw'obuuli awo maybe baneesootinga Geno ne munnamawulire nekibanga nakyo kitereera n'embeera eri mu ggwanga yattu Uganda eterere. Nze Ade Wilberforce Ekigobiyanja webale nnyo okubeera nga ogoberera Focus TV. For now muzikize tuddiŋŋane nate mu video ezijja mu maaso awo mpitirivu nnyo. Ntusaba jimpere subscribe wa subscribinga ku video obeere nga olikinga okomentinga osharinga tubeere nga twongera okubona ensi yattu Uganda n'ensi eziriraanye. Bannaffe basinziira mu diaspora ng'olaba Focus TV. Thank you so much. Tanaba ku subscribinga tubeere nga tunyumirwa. Nkujjukiza bwana bungaye aba Focus TV oba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere events. Tuva ku Focus TV. Bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.